Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alayhi wasallam. Mwenye naze owekitiibwa Janati n'abaana babuuziza assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sheikh nze nsaba kunnyonnyola akasembayo ku nsonga y'okunaaba ebigere mu wudu. Ensonga nti nkinaaba paka lwe kitukula oba mirundi esatu gye gyalaalikibwa. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alayhi wasallam. Twalaba nti nno omuntu oba afuna wudu biidhinillah either akola enkola za mirundi esatu. Emu kuzo kwe kubeera nti nno omuntu anaaza ebiyungo marra anaaza ebiyungo bye omulundi gumu. Tulaba nti nno hadithi weeri Nabbi sallallahu alayhi wasallama yafunako wudu tawadda an-Nabi sallallahu alayhi wasallama marra Nabbi sallallahu alayhi wasallama yafunako wudu omulundi gumu. Tulaba ne hadithi endala Nabbi sallallahu alayhi wasallama yafunako wudu marrataini mirundi ebiri. N'olw'ensonga eyo okkirizibwa okunaaza ebiyungo byo omulundi gumu okusinziira ku kutukula kw'otukula oba emirundi ebiri okusinziira ku bwetaavu bw'okola ki bw'olina mu kutukula. Ekisembayo ekyenkomeredde mirundi esatu mu kunaaza ekiyungo, naam, ekyo kyekyenkomeredde. Waman zaada ala dhalika, omuntu ayongeza ku ekyo abeera akoze kituyita at-tabdhir, okudiibuuda, wa mukhalafati sunna, n'okwawukana ku nkola eya sunna. Kiri kya sunna okunaaba omulundi gumu oba ebiri oba esatu, naye ng'ekya farada kunaaba mulundi gumu, ebya sunna ebiri n'esatu biidhnillahi tabaraka wa taala. Kakati omuntu okusinza kutukula kukwotukula yennaaba gy'onaabamu. Neŋŋamba nti nno gwe omuntu ava mu nnimiro okulima nga ddala mu butuufu ebigere byonna bijjudde ettaka n'ebitositosi, kisingako kubeera ng'osooka n'ofuna amazzi n'onaaba ku kalimiro. Sooka onaaba akalimiro nga tonnafuna wudu, naabako akalimiro kaveeko. Kati osobole okufuna wudu wano ng'ofuna wudu ng'onaaba mulundi gumu ebiri oba esatu biidhnillahi tabaraka wa taala. So si kunaaba mazzi n'oyiwa mpaka lw'okola ki lw'otukula, wabula emirundi egyo olina kubeera ng'onaaza n'oyiwa amazzi gumu, n'oyiwa amazzi ogwokubiri, n'oyiwa amazzi ogwokusatu. Wala tubadhiru tabdhira, temudiibuuda oludiibuuda olutakkiriza amaaso ga Allahu tabaraka wa taala. Omuntu yenna afuna wudu ng'adiibuuda olw'okuba ali ku taapu, olw'okuba amazzi weegali, enkola ennungi. Omuntu oyo abeera nga akoze obulyazaamaanya obw'okudiibuuda amazzi ago. Naam.